Abantu bava social media nga mumanyi Uganda ne batugamba eyo stand alanga kivuzi. Tugamba wensangira bro nino kimobooza. Not yali stand ne oli wabayagayo stand kyonna bakwa information omukozesa mu ngeri gy'oyagala. So atulibeko no biba kutudde ku kirala. What happened was injustice. Mickey was attacked ekiro nga bakusho nankubira nezija ne basanga ku police ate batakazi be nasigala nga balaga force bamwatakingira like verbally and physically ku police. So when I was also attacked at the police in the presence of the DPC, Mugamba oli attacking alekerao, so li yasigala nga nsikani okumwejja kumusindika ne musindika nagweri, so ne banteekayo. Ne bagamba nti olwadde okuba. Nanga ni mutujju ku DPC koze ekibe nna. Nayenga walwayo mukomera. Nalwayo. Okusindika olusindiso omuntu kyakulisa ezo zonna ennaku. Kyaka wali wabalina mu interest nesimanyi. Nekyo bamanya kati navaayo ate nga 29 kigenda tokota nga n'ekibanga kisaanikire. Kijja kubimba kiyiike. Lawo kati ni lyaso tulizimaliriza so nja kubeera ready very soon. Waliwo abayimba batugamba bo tebeetaaga rehearsals buli lunaku babeera bayimba. Nze zeetaagira ddala kubanga waliwo ebintu ebyenjawulo byenjaga okukola byembadde sikolanga. Tegeera yama so kyoba nazitandika. Ekifo ekipya kye kino oba bagenda tutera wali eri Weema. Wali akasawe kola bakagaza akanene. Yamani. Bagenda otuteeka. Tugenda okubeera nga tukikubira. Nalina ofulumya ennyimba nnyingi lwakuba kati schedule yange eri busy nnyo kitegeera mbange nafulumya kayima kubanga nako nino kawa time ni mu kino rehearsals ndi wano ntawo nzira wano kitegeera kati ekivulu kyampuuba nendoza mu budde obujja mu maaso tujja zita. Bwe wavaayo mukomera emisango gyaggwerawo ku police tebyagenda mu kooti. Oli ajja emisango naffe netujja emisango kubanga oli kamera zamulaga nga atakinze ate nze sirina musango gwe nakola. Abantu abagwa mu kowanga lino nga bali eyo up country olusi tubimanya na bimanya olw'ensonga tewabaliwo badde babakwata oyinza bakafatinga otya nga gwayiseko mwene embeera kuba tumanyi bika. So bakampatinga kubanga olaba ne taxi abatali safe ate abalala batalina bantu basobola boogerako kitegeera. Twawulira essaga eyali ejjinja sitiri watugamba wakosebwa bakuba eriiso. Bankuba nena era ngera mpona. Lyawonera ddala. Eriiso lyawona naye olwo pate zitannawona zijja zoogera kamera. Oli ghetto youth. Tolwala. Lwala nesikiriza. Kati mu nsi muno mulimu ba big 2 babiri tebakyali ba big 3 oli yadda mu birala kati abayimbi bali babiri. Kamiri ye yabigambye. Kituufu. You have to respect everyone's opinion. Kati nange ngenda bayo ngambe nze Daxi ndi omu mu nsi. So kiwakana wanga ndowooza yange naye ate sira ndo kyekituufu ndi omuseto.